Tuzze n'ebizibu bye tusisinkana ku wifi z'abakama baffe. Nabagamba enti nno buli kintu kyonna kyonna ky'okolera ku ssimu yo mukama wo akifuna. Bw'oba ne mukama wo ayina obudde obungi nga takola nga muzibu nnyo eri omukozi, osobola okufuna obuzibu lwa nsonga buli kintu kyonna kyonna ky'okolera ku ssimu mukama wo abeera nakyo, era kisobola okulwanisa gye bujjeyo mu maaso bw'aba ayagadde okulwana naawe. Saagala kweyongerayo nga tonnaba ku subscribinga kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako, commentinga otweyungeko, commentinga tumanye endowooza yo, wabula nga ate osobola okusharinga videos likinge ate era naawe ozirabe noziraba zijja kuyamba oba okuyambako omuntu omulala. Ebizibu bya wifi bifuuse ebizibu bya wifi mu biyumba. Baganda baffe bangi nnyo ebintu bye bakolera ku masimu gaabwe bibazaalira obuzibu. Lwaki? Nti buli kyonna kyonna ky'okola mukama wo akifuna, waddembe okigabanako n'omuntu omulala, waddembe okikozesa okukusiba okuteeka mu mbuga z'amateeka olw'okuba essimu ogikozesa bubi. Omuntu agenda kumbuuza essimu ebeera yange, mukama wange amanya atya bye nkoledde ku ssimu. Wifi bw'aba mukama we yakuconnectinga ku wifi ye n'akuteekako n'oba nga ofuuse kuba memba abakozesa wifi, njagala omanye buli kyonna kyonna ky'okolera ku ssimu yo kisigala mu database ya wifi, kisigala mu history database eya wifi. Jjukira nti wifi eno nayo eyina database ng'essimu yo bw'eyina, nti osobola okukeera ku makya n'oteekako data ku ssimu yo n'otandika okukebera ku biki ebinywa data, n'ogamba nti Facebook enywa nnyo, TikTok enywa nnyo, Instagram enywa nnyo, igwe n'osalawo biki by'oyagala okozesa data apps endala n'ozisalako. Era bw'otyo ku data wo kwennyini osobola okumanya videos ki ezitutte data odownloadinze, ogenze live oba kiki, nawe bibeera ku wifi eno. Tubagamba nti mwegendereze nnyo wifi zino engeri gye muzikozesaamu n'engeri gye mukozesaamu amasimu gammwe, wabula osobola okukyewala okubanga kituukabo mukama wo n'atakumanya. Abamu ku mmwe muba mulowooza nti bakama bammwe babatambulirako bataddemu bu device mu ssimu yammwe, mulimu abakikola, naye munnange nedda ne wifi egisobola n'ekutrackinga n'emanya w'obeera, by'okolera ku ssimu, oyogedde ki, akubidde. Era mmwe abalaba obutambi bw'ekiseegu bannange, nammwe abalaba programs za Ssenga mbatumiddeko, mwabaagala nnyo bu programs bwa Ssenga nga bubanyomera okufaako obufi, munnange obugabana ne mukama wo, si gwe wekka obulaba. Sooka subscribing ate era tweyongereyo. Olwange nzize okwogera ku wifi. Wifi ereese ebizibu bino wammanga. Gwabadde azina guddigudde ate gwali ku by'obwereere, videos kozze, TikTok ogenzeeyo, Facebook ogenzeeyo. Obadde okimanyi buli kyokola kisigala ku wifi ya mukama wo ng'okikolera ku ssimu yo. Bano njogera ku bantu bano wammanga bakuconnectinga ku ssimu ya mukama wo, yakuconnectinga ku ssimu ye ey'omu ngalo, bakuconnectinga ku wifi yennyini oba nnene oba katono kw'oli. Buli kyokola kisigala mu data system eya wifi oba oli connected. Mubadde nga mwewaana mama ne mutwewanirako ffe ate abagula data mu mitwalo 10, emitwalo 2 tukozesa mwezi, mwe abatagula muli yaddeko ng'omunnyo obweru. Muli bubi, nkiddamu, oli bubi nnyo ggwe gwali ku wifi y'omuwalabu. Ngenda kuwa amagezi butya bw'osobola okkivuunuka, kuba kano mbadde nkakozesa yange. Ngenda kuwa amagezi, kitegeeza ngenda kuwa ekikolo n'eddagala. Nabagamba nti omuwala bw'akufumbira ey'omutwe mufumbire ey'ebigere. Oyo si mwana wa nnyoko, si wa kitaawo, ate si mubi. Sizze kuvuula. Bano abakola vidiyo z'obwereere, gwakola live, agendako ku TikTok, gwagenda ku Facebook, ku Instagram olunaku lumu, n'ogenda ku YouTube nga gw'olaba eby'obuseegu, n'ogenda ku YouTube n'olaba bukinaaku kaabo, n'olaba bupornography bwonna n'obumalayo. Mukwano ndi naawe, vidiyo eno tekuyitako, sharingira munno,
taginga gw'olina ottaginga, commentinga gw'alina amagezi agasukka ku gange, naawe commentinga. Si mu bubi, ffenna twetaaga okumanya. Mukwano vidiyo eno gigabire ajja ku Kyeyo, gigabire ali ku Kyeyo ng'abadde takimanyi, gigabire oyo abadde talina kyamanyi, oyo yeewaayo okusirika ng'aliba ng'ali mu nsi eyiye. Gigabire oyo yenna gw'omanyi nti ali relaxed, obwongo bwe tebwesera nga bwaffe. Gigabire oyo ayagala okumalako mu nju y'Omuwarabu mu mirembe. Nkiddamu, gigabire oyo ayagala omumalako mu nju y'Omuwarabu emyaka 2 ejja contract mu mirembe. Kankomewo mu sirina budde mu paatisi. Mukama wange yambuuzizza ku mannya gano ge ntagenda kumenya, mwe muli n'erya habi wange omu bw'ati. Kitegeera bulungi? Nambuuza ani ono gw'obeera ng'okyatinga naye. Ne mugamba he is my husband. Nambuuza who is Juliet? Ne mugamba she is my sister and why are you asking? Nangamba nti you always chat with him, with her, oba him, n'oluzungu nalwo naluleka mu ssomero. Saagala mu nkyankalanye. Nambuuza oyo, nangamba oyogeranga naye? You have groups? Okitegedde? Ekyo kyandeetedde okumanya. Nangamba olina Facebook, akina bino, ogendako eno nga tandaze wabula nga ngambye kyandedde okumanya. Ne ngamba oba ntrackinga, yateeka ka device mu ssimu yange, nali muwaddeko essimu yange. Do you get it? Nali muwaddeko essimu yange, sigenda kyegaana. Naye kyandaze nti nedda, si device. Buli wabeera nga nkonectinze ku so-called ssimu ye. Byenjogera ku ssimu yange, gwenjogera naye, n'essaawa zenjogere naye bisigala ku ssimu ye. Kuba yankonectingira ku ssimu ye lw'aba ayagadde. Kuba password azikyusanga mazzi. And I'm good in cracking password. Nintula kuba mulekeramu akatibwa aka boss. Nkiddamu, I'm good in cracking passwords eza wifi. Naye mulekeramu akatibwa aka boss kuba nalaba nti egenda kundeetera obuzibu mu nju muno. Ne ngyesonyiwa. Mukwano gwange gw'abadde takimanyi. Omanyi munyooma nnyo. Ate abamu temwagala kumanya. Ate abamu TikTok mugifudde kya muzannyo. Well and good. Gwayagala okutegeera tegeera. Gwayagala okuyigayiga. Nyambo nsheeyalingireko ku oyo ayagala okuyiga gw'oba toyagadde. Nyambo nsheeyalingireko ku gwe kikwatako. Oyo abadde akola pornography ng'abulaba, bw'agenda ku YouTube n'asaakinga obuli romantic, bw'agenda ku Facebook n'alaba ebyalabyeyo, ku Instagram ye wuyo, Snapchat wuyo, TikTok wuuno, live z'obwerero zikoze, buli kimu okikoze. Bw'oba oli ku wifi ya mukamaawo, mukwano, downloading akasoso VPN. Naawe akozesa data, tewali we kikulekera. Naawe akozesa data, nkiddamu tewali we kikulekera. Naawe ka VPN ka downloading okase mu ssimu yo. Kubanga jjukira essimu bazitrackinga. Sigambyeko nti bazitrackinga. Downloading akantu akobeere nako mu ssimu nko. Nkimanyi mutidde kati amabina mwena gababugumye nkitegeera munange. Nange olunaku olwasooka gye nagenda okukolera bwe bampaako ku wifi munange nali simanyi nga bagimpadde nga nkimanyi bamponyeza data nga simanyi nti nno byonna byenkolera ku simu bisigala ku database mpaka omu we yaŋŋamba lwaki olikodinga nnyo ng'oyambadde lwaki oyambala nnyo bw'oti ng'olikodinga videos? Ne mugamba okiraba otya? Naŋŋamba twabadde tukiriyalinga database ya wifi gye nalabye videos zo. Ne neesikamu ne ŋŋamba ne ntandika okusala amagezi. Obwo obutambi bw'ensooso okuteerawo bwa mwana muwala avuddeyo naye n'abannyonnyola. Ensengo eno nagyogeddekokko mwena abanfollowinga ku TikTok, nsuubira obutambi buno mwabufunye. Abanfollowinga ku Facebook page yange nga nkozesa Sheila Adita page, obutambi obwo mwabufunye era nabubateereddeyo engeri wifi gyeterekamu ebyo bye tukozesa ku
ku masimu gaffe nga messages zetusindika abantu betwogera nabo oyogera nabo biki amasimu agajja na biki bye mwogera igwe olowooza bulijjo messages zosindika n'ozidiriitingamu olowooza wozidiriitinga ziragawa wali okyebuuzizaako ye weebuuze ebifaananyi bye weekuba mu ssimu byesitowalinga bitya ku ssimu of course database yebeera ebisevinga era bw'oba obidiriitinzeemu kyovulaba w'oba oli wabidiriitingamu oyina kudiriitinga mu kamera using a camera gye wakubisiza ekifaananyi n'odiriitinga ekifaananyi mu galale n'omala n'okidiriitinga ne ku Google kireme kusigalayo for good wabula ate we wayitawo ennaku 17 oba wiiki 2 ekifaananyi ekyo n'okisaba Google esobola okukizza kyekyo nno kye tutegeeza baganda bange wabula nga ate waliwo engeri ennyangu oy'okwewonyaamu bino byonna ne biba nga biganye ne biba nga tebijja jjukira wifi zizino eno ziba ne IP address awo woosinziira okuba ng'ogikozesa kyova olaba mu mawanga gano eno abantu be batera okukwata abakozesa internet nti bagikozeseza bubi batrackinga wifi IP address gye batrackinga ne bajja ne bakutuukako ye batuusa mu nnyumba w'obeera kati nno tugenda kubanga mwe mwenna abatalabye obutambi kasooka embazayoko mu butambi bwange bwe nnakoze ate era tumale tukomewo obadde okimanyi buli kyokolera ku ssimu yo mukama wo akitegeera wano we mbagambira nti mwegendereze nnyo ku biki bye mukolera ku masimu gammwe kasitoobanga gwe mukama wo yakuwa wifi njagala okimanye muganda wange buli kyokolera ku ssimu yo kyonna kyonna akimanyi era akitegeera tebaagala bwagazi bateekako mbeera kubakaluubiriza bulamu naye nga beera ng'okimanyi nti buli kyonna oba osindise message oba okubye masimu oba olabye katambi ka buseegu oba oyina ebintu ebyekyama by'okuuma ku simu yo mukama wo abimanyi abitegeera atya wifi eyo ebeera ne database mukama wo akebera mu history ya wifi n'alaba buli simu yonna eri connected ku wifi biki byekozesa wifi eyo ogenda kukola otya funa ke bayita SOS kakuyambeko okukuweka biki byokola ku wifi kano tetugenda kaddamu kaweeko munno mu njogera ennyangu tambuza akatambi kano katuuke ku munno abadde tamanyi kayinza okumuyamba gye bujjeeyo maaso ensonga z'abakama baffe okulingiriza n'okutambulira ku biki bye tukozesa amasimu gaffe igwe wenna njagala okimanyi nga mukama wo yakeera ku makya n'akuwa wifi na connectinga ku wifi njagala okimanye buli kintu kyonna kyokolera ku ssimu yo mukama wo akiina era akitereka ogenda kukola otya okukuuma ebyo byokolera ku ssimu yo nga gwe wekaweka abiraba era gwe wekaweka abifuna kwe kweyambisa omukutu gwe bayita soso omukutu ogwo gugenda ogudownloading oguteeke mu ssimu yo gugenda kuyambako okuuma ekifo muwangalira nga teri akiraba byokolera ku ssimu yo byonna nga gwe obisigaza guteeke mu ssimu yo obeere nagwo gukuyambeko oli neebaza gye bujjeeyo mu maaso obwonna bwe butambi bwange bwe nnakoze nga ngezaako okulabulaba Nkuba Kyeyo mubeere alert ku biki bye mukolera ku ssimu yammwe bw'oba oli awo bw'oba obadde okolerako ebintu ebikyamu ng'osobola okubyerekereza osobola okubyerekereza omanyi kiba kirungi n'obeera bulindaala eri obulamu bw'oba n'abantu tebatwetaaga osobola okukeera ku makya ne mufunamu obutakkaanya n'atandika okugamba bulijjo okola bwoti ne bwoti igwe nga tomanyi ng'omubuuzo oyina bukakafu ki laba bwagenda mu wifi ne batandika okulaba biki by'obadde okola kati kino ogenda kukyewonya otya twabaleetedde omukutu gwe bayita soso nze ngukozeseza for a long period of time gukola bulungi nnyo trust me this is the best app buli Nkuba Kyeyo yenna gy'olina okubeera nayo mu ssimu yo for a good or for the better kisobola okukuyamba omukutu guno ogwa soso ogenda wandika SOSO then otekeko ka VPN kati nno nze I'm not paid to do a promotion this is not a promotional video nti obangezako ku promoting anything no it's not a promotional video and I'm not paid wabula engezaako kukulabulanga gwe Nkuba Kyeyo munnange obeere alert obeere ng'omanyi si kibi to share with you something kyemanyi nti nno kigenda kukuyamba time to come osobola
okweyamba nabiki bye tubagamba ffe bankuba Kyeyo tuyitamu experiences nyingi nnyo kyobala batwagala tuzisharinge ne bannaffe abalala abagenda okujja babeere nga nabo bakimanyi bagambe kineno kirimu obuzibu gundi yakyogerako ne gundi nakyogera ne gundi nakyogera so woba downloadinze ogwo omukutu genda ku Play Store yo guteekemu buli woba ng'ogenda kukozesa essimu yo mu bintu byonna oba ebiri private nga oyagala bisigale naawe nga biri kuggwe weka ogenda gutaninga on buli bwobeera ng'ogenda kukwata ku simu yo turn it on omukutu ogwo gugenda kukyusa location yo etya ogenda kuba nti oli mu Saudi Arabia gugamba oli Italy ogenda kuba oli mu Dubai gugambe nti no oli mu America ogenda kuba ng'oli Uganda gugambe ono nno ali Zanzibar okitegeera gugenda buza IP address nabiki byokolera ku simu bigenda sigala nga biri private nga tewali muntu yenna abiraba nga ne wifi tesobola bikola ki bikeepinga lwansonga IP address ekyuse yes IP address ekyuse kana nno naawe keyambise kantu katono nnyo osobola okukakozesa era osobola naawe okugendako ku Google n'obisomako era nga tonaba kateekamu woba okyawakana buuza Google kisoboka nze mukama wange okumanya ebintu byenkolera ku simu yange nga yeyambisa wifi Google egenda kugamba amazima gali nti ye kijja kumanyikwa era kimanyikiddwa era bakimanyi just tebagala bwagaze kuteeka ku mbeera bw'oba ofunye akatambi kano gamba enkafunye era endaga nti okafunye nga weeyambisa comment section okalabye ntegeeza nti okalabye nga weeyambisa comment section wabula subscribing nga tovaayo nga tosubscribinze bw'oba tewasubscribinga bwe guba nga gwe gubadde omulundi gwe ogusooka okulaba obutambi nga buno bwenteekayo waneeno naawe endaga nti bambi osiimye osubscribinge kwata ku notification bell videos liking ate era viewing kijja kunzizaamu amaanyi nze ngaabeerayo banonyeza updates and then of course sagala vanga seyanjudde nti yenze Shila Aditi osobola okunnonyako ku mikutu emirala gyonna okuli Facebook okuli TikTok ne YouTube kuno kwennyini leeta tujja kubanga tubanjulira Instagram yange mu butongole imbagala nnyo wait me or see me in the next video see you